Eiza Charles Peter Mayiga yateekebwa omuntu ow'omwoyo omubi. Yateekebwa omuntu ow'omwoyo omubi eri Kabaka n'eri Abaganda. Nga ye yatukola obubi. Uganda y'enkya. Mwami Njuki, Katikkiro Charles Peter Mayiga kiki kyagasse ku mbeera eriwo ku bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka? Bubadde bulagajjavu. Obulagajjavu bubadde bungi. Bubadde bungi. Alagajjaliddewa. N'obutamanya kugamba tatwala nnyo Ssaabasajja Kabaka nga ali wansi we. Uganda y'enkya. Talina vision. Katikkiro Charles Peter Mayiga talina kwolesebwa. Mu myaka 11 tolaba kwolesebwako, obuliddwa okwolesebwako. Anti kati obuuza nti tulagawa. Tuli kuli Semayanja. Ono ye mugoba w'emmeeri, naye emmeeri eragawa. Kwa ekyo kaso kibulwa. So tewali kwesiima kwonna. Kakati anti abalala bajja kukubuulira bye balowooza. Gwe nga monarchist azaagoberera obwakabaka bwa Buganda tewali kwesiima. Kugambye talina vision. Uganda y'enkya. Ebikujjuko bigwanidde eby'emyaka 11 nga Katikkiro akutte Ddamula, era waliwo ensonga okujaganya. Ng'omuntu waliwo ensonga okujaganya. Osobola okujaganya okwetaba ku bikujjuko. Ng'omuntu. Otegeeza ki ng'omuntu nga Charles Peter Mayiga. Obuganda tebulina kujaganya. Obuganda bwe buteekwa okwekuba mu ttooki. Nti kye busuubira oba ekiruubirirwa kyabwo bukifunye bwo ng'Obuganda. Uganda y'enkya. Embeera eno yonna egenda maaso gimuteekako. Anti awo wali obulagajjavu. Kuba kati bw'obanga olinda mwana akubuulire. Ekyo kyokka kimala okutegeeza obulagajjavu obususse. Kuba tosobola kugamba nti ng'otegeera nti Kabaka ono avunaanyizibwa ku bantu obukadde 4 n'omuteeka mu katigole eyogererwa mutabani we ne mukyala we ne muganda we. Bulagajjavu by mistake or intention? Intention. Uganda y'enkya. Simanga masikini olwaleero bakeera ku makya ne balonda Semakookiro abeere Kabaka wa Buganda. Omwana wa munnamu oyo muba temumutadde mu matigga nga mumuziise nga mulamu. Kuba njagala otunuulire embizzi eziri mu lubiri lwa Mutebi ne mu bifo eby'enjawulo omwana oyo zaagenda okugwamu. Tolinayo kigambo kirala kiyinza ku repressing oba okusikira embizzi? Anti ekyendabye ekisinga obulungi mu kifo ky'okukozesa ekya Profesa Lunyiga eky'emmese, ndaba kino kye kisinga obulungi. Tukozese emmese. Tukozese emmese? Emmese. Kati emmese Kabaka Mutebi z'aba agenda okuleka. Olwaleero bw'ozisuulamu Semakookiro masikini aba amanyi iki oba ki oyo omwana oba tomusimidde ekinnya n'omuziika nga mulamu nga ddala olaba. Uganda y'enkya. Katikkiro Charles Peter Mayiga agasseeko atoddeko ku Buganda. Ne Buganda tagimanyi. Yakwasibwa Ddamula nga tamanyi kyagendamu. Yes. Katikkiro Charles Peter Mayiga tamanyi Buganda. Anti tosobola kuŋŋamba. Wuliriza. Tosobola kuŋŋamba. Tulonze mu birungi ky'omuvubuka nange nenzikiriza. Kati kye mbandiko mba sikimanyi. Nete kitegeeza nti tamanyi ekyo kiri ku character, ku personality
ne tugamba kyali agendamu yali akitegeera kyo yali takitegeera. Uganda ey'enkya. Ekimu ekyasooka eri balangirira nti Katikkiro ow'omulembe omuvubuka oba omuvubuka Katikkiro omulembe gwa Ssaabasajja Kabaka aguwadde abavubuka naye okukakasa nti abaweesezza ebiri aleese ne Katikkiro nga muki naye Katikkiro omuvubuka bw'ajja okubeera nga ayingidde ofiisi embi yatandikirako kwali kusaanyaawo bavubuka abaali bateekeddwa bakatikkiro abaakulembera. mu nnaku ze katugende nti wa mu bbanga lye oba emyaka gye egisookera ddala ekyo kye yasookerako bwe buwanguzi bwe yatuukako. Uganda ey'enkya. Ebibiina nga Nkoba za Mbogo byali bigenda kubeera by'amaanyi. Ebibiina nga Bwangawa byali bigenda kubeera by'amaanyi kuba byalimu abavubuka baaki bangi n'ebibiina ebirala. Naye ekyo si bwe kyali. Era Charles Peter Mayiga bwe yava mwana emmuunu y'okubeera ng'akutte eddamula ebibiina by'abavubuka mu Buganda byatandika okugenda nga bisasika era ne birwanyisibwa ne bisaanirawo ddala. N'amaanyi gaabyo ge byalina nga bw'olaba ku mulembe gwa Mulwanyamuli, ku mulembe gwa Jebbi Walusimbi ne gakola ki? Ne gazikira. Weesiimye mattu oli wa mukisa okukira abalala. Omugugu gw'ebizibu by'ettaka gukutikkuddwa Brand Property Services Limited ku lw'ettaka eritaliiko nkaayana. Ennyumba eziwedde okuzimbibwa wamu n'ez'okupangisa, apartments ez'okupangisa wamu n'okugula mu mawanga ag'enjawulo okuli Uganda, Kenya, Bungereza, Dubai, America wamu ne Canada. Okuddaabiriza ennyumba oba ebizimbe byo, property management n'abasaveya abakugu abatakufere. Twekwate ku nsonga zonna ezekuusa ku by'ettaka nga kw'otadde n'okugobera ku kyapa kyo. Kati pazo y'eby'ettaka ebadde kukaluubiriza egonjoddwa bw'okwataganye naffe. Tukubire ku noti 703 824 noti 79 oba noti 773 26 580 noti oba otusange ku MT House omwaliiro ogusooka room 5 ewazana ku Entebbe Road okuliraana ekizimbe kya Mugurume Empire. Tukyalireko ne ku website yaffe www.brandpro.co.ug. Brand Pro Property Services Limited, tutuukiriza birooto. Endowooza wamu n'ebigambo ebyogerwa mu pulogulaamu eno bya muntu ssekinnoomu akyaziddwa wabula tebikiikirira ndowooza wamu n'okutegeera okwabaddukanya omukutu guno oba abo abagulangirako osabibwa okuwuliriza n'obwegendereza okusobola okwesalirawo ku mulamwa guno wamu n'ebyo ebiteesebwa. Weebale kulaba mukutu gwa Uganda ey'enkya. Uganda ey'enkya. Okoze kya ttendo nnyo okuwekumira ku mukutu gwa Uganda ey'enkya. Mbaaniriza nnyo nate okusinziira mu mawanga gonna gye muli ku sseŋŋendo nsi ssemazinga ow'enjawulo oba ku continents ezitali zimu. Abali mu Europe, Asia, abali mu America n'abali mu continents endala nga Africa, Middle East, mwebale kubeera nga mutwegattako nate mu programu yanze muzikwaga nga Moses Wamala ndide mukaddange mu birungi ki. Ensonga gye tugenda okwogerako yeya obuweereza bwa Katikkiro omukulu nkyamulemeddeko. Njagala ampe emyaka oba nkubira ettooki mu myaka 11 egy'obuweereza bwa Katikkiro Charles Peter Mayiga. Sijja kumuvaako nga tannaba kumpa bintu ebyo n'ebirala ebigenda mu maaso mu Bwakabaka bwa Buganda, embeera eriwo mu administration oba engeri Obwakabaka gye buddukanyizibwamu. Ebintu bino si kubyesibako wabula ng'amawulire tulina eddembe oba ebbeetu era okusimba omulaka ku bintu ebyo nnyini eby'ensonga.
yellow journalism oba amawulire gano agawugula abantu ag'okukyamuukiriza abamu tusomya amawulire naye era tugenza otutuuka okugasoma ng'eno calling oba kuyitibwa y'ensonga lwaki tetukkiriza ba agenda setters oba abo abali mu buyinza bali mu bukulembeze abagufudde omuze ogw'okwesa empiki nga ba hoodwinking oba okubuzaabuza n'okusirwaza bannansi ne bakwatiramu n'eggwanga lyonna okukomekereza nga ne bannamawulire bagoberera bugoberezi. Tulina obuvunaanyizibwa ng'abamawulire okusettinga the pace ne agenda eggwanga kwe lirina okutambulira n'okunyweza empagi z'eggwanga eryo. Era eggwanga Buganda mwensibuka, mwenzaaliddwa, mwenkulidde, mwensomedde, nina obuvunaanyizibwa nga munnamawulire okulaba nga ebigenda mu maaso binkwatako, okubikuba mu torch, okushapinga the discourse oba okubeera nga ngatta ettofaali ku ggwanga lyange Buganda. So ensonga zino ze tuleeta sizeesibaako bwesibi nti ku destroying oba kumenyaamenya no. Njagala okulaba nga nange ngatta ettofaali ku nnyange Buganda oba ku mmange Buganda n'okulaba emirembe egirijja bwe ginaabeera y'ensonga lwaki omukutu guno nagutandika si mu Buganda wokka ne mu Uganda yonna okulaba emirembe egirijja ginaabeera gitya. Ekyo tukikola nga tuyita mu ndowoozo abantu okugabana ebirowoozo byabwe n'okukubaganya ebirowoozo n'okuwa endowooza zaabwe ku bintu ebitali bimu ku Uganda ey'enkya. So emiramwa gino mugiraba ebikwata ku baffe Beene empologoma ya Buganda obulamu bwe n'okubeera nga abukadde kyetuga nti Buganda eradde oba Buganda buladde birina okulabikira mu bikolwa so si mu bigambo. So ebigendererwa bya programu zino bya kusomesa kyobulaba ndeeta n'abantu abalala abalina obuvunaanyizibwa obw'enjawulo ne okubeera nga tugabana ebirowoozo. Yes, nawe nnyaffe we tuzaaliddwa. So nzikiriza tulina obuvunaanyizibwa okulaba nga tutereeza ebyo ebitagenze bulungi. Mukadde wange nsaba osooke onnamusize kuba tugoberera ku mukutu oluvannyuma tugende mu programu y'olwaleero. Bannaffe abalabi baffe ab'omukutu gwa Uganda ey'enkya, nina essanyu nate okubeerako nammwe akawungeezi ka leero. Nsooka okwebaza Mukama Katonda oyo atutembeeta era atuwa obulamu ate n'atufuula abakozi awamu naye mu mulembe guno. Namusaako mwenna abagoberezi b'omukutu gwa Uganda ey'enkya, omukulu ali awo e Denmark, omukulu ali e Sydney awo mu Australia, abakulu abali mu America, abali e Canada n'abali e Bungereza, mukyala Joyce Namuddu ne mukyala Fatuma mbalamusizaako mu linnya lya Mukama Katonda waffe. Katono nnyo k'oyogedde ku ngeri gye mukolamu. Ekizibu Africa kyerina abantu baffe oba omusingi gw'ebyenjigiriza ogwasikira emisingi gy'obugunjufu gy'engunjula gy'abantu baffe mu Africa giri gyali giruubirira omuntu okulabika mu bantu ng'oli muntu agumidde alina kye basobola okwogerako nga bw'olaba ekkovu. Naye omusingi gw'ebyenjigiriza oba gw'engunjula eyajja n'abafuzi b'amatwale yakendeeza ku kutegeera kw'abantu ne batandika kulowooleza mu kufuna mirimu na musaala. Kati ekyo kireetera abantu obulema okulowooza nti buli lw'aba akola atooka kusooka kubala musaala na bw'asigala mu kifo. Ebyo bye bisinga okuleeta obuzibu. Naye kansuubire nti
omuntu yenna akola omulimu ng'asuubira nti ddala ndisigala mu byafaayo by'ensi mu mulembe guno nti nina kye nakola mu nsi eno waliwo kye balinoonya nga bakinoonya lwakuba nze nakikola. Tulina olwaleero ebiwandiiko bingi bye tusoma naye nga tubijja kuba filosofa abaaliwo ndowooza emyaka eyo mu 3 eddi. Kale bw'olaba nti mu myaka 3 waliwo abasajja abaakola ebintu abaliwo olwaleero mu 2000 bye twegomba, ffe abaliwo mu 2000 waliwo bye tusobola okukola abalibeerawo eyo mu 5000 nga babyegomba. Nze ndowooza ekyo kye kyali badde nga omulamwa gwaffe okusinga okubeera ku buno bukiipu gifuti obubeerawo. Bampadde ekifo kati nze minisita kati nze gundi ne bukwerabiza n'ensi ne bukwerabiza ne banno bakuwadde akamotoka nze leader of opposition kati abantu abasigadde bw'otuula mu kamotokako ng'obanga ali waggulu mu bire bonna balabira wansi mu bigere ebyo ndowooza ebyo tebikola. Kale tugende mu programu ey'olwaleero ssebo nendoza tutandikira tugenda kuba tochi nkyayagala okufuna okwanukulako ku myaka 11 era Katikkiro ali mu kubeera nga ajaguza myaka giwerede ddala 11 nga akwasiddwa ddamula. Nkyagala okuba tochi mu myaka egyo 11 tugenze mu maaso atugamba Buganda ku ntikko n'ebirala byonna nga bwe binaabera naye yabadde ayina ebirala byasinyiza ku byayogeddeko ku bimu ku bigenda maaso mu Buganda ensonga y'okugamba nti yadda ku interview emunaga nti waliwo abamulowooleza nti yasobola okubeera pulezidenti w'eggwanga lino. Waŋŋamba oba onjigiriza okusoma olugero n'ekifaananyi otegeera ebigambo by'abasajja abagezigezi n'ebikokko byabwe. Ekyokubiri ekifaananyi kyendaba abavubuka bongedde okumwagala bakiika embuga ensangi zino ne wiiki gye tukyalimu abavubuka bazze okwekuulumulula okujja okukiika embuga ne we tukoledde puroguramu eno ng'era ssebo balaga obumativu bwabwe n'obwagazi eri Obuganda n'okusiima Katikkiro Charles Peter Mayiga yadde nga gwe simanyi byozoyogera olaga nti tewali kaniggusa n'akamu. Nendoza tutandikire ompayiriza nkuwayiriza naye tutandike kale kukya abavubuka abazze nga bongera okusapootinga n'okwagala Obuganda n'okulaga amaanyi eri Katikkiro mu mbeera eno gye tulimu yadde nga ayita mu kusoomooza kungi kyoleka ki eri abamulima empindi emabega. Oleese ebintu bibiri. Tusooke ne kino ekyabavubuka then tudde ku kyo kya president nzire ku kiri emyaka 11. Oleese ebintu bibiri. Oleese ensonga eziva mu Katikkiro byakola emyaka 11 n'oleeta ne Katikkiro ng'omuntu. Okusinziira ku kutegeera kwange kyoyagala twogereko kubigenda mu maaso mu Bwakabaka bwa Buganda Ssaabasajja Kabaka Mulwadde Nakine byonna boogera Katikkiro naye ezo nsonga akyalina abantu abamukirizamu bayitirivu nnyo abavubuka bamukirizamu. Oleese ebintu bibiri. Oleese ensonga ezeetooloolera Katikkiro n'oleeta n'omuntu obuwanguzi bwatuuseeko. Kakati tuteekwa okwawula omuntu n'obuwanguzi bwe n'ensonga ezituukiddwako mu buwanguzi bwa Katikkiro. Kati ebyo bye tuteekwa okwawula.
naye olwokuba nti oyagala nnyo njogere ku myaka 11 njagala nekatono nnyo n'abantu bantegeere bulungi njagala okutwala omukisa guno okuyozaayoza w'ekitiibwa Katikkiro olimba olw'okutuuka oba okusomoka amayengo ng'akutte eddamula omuyozaayoza mu mutima mulungi essebo n'atuuka ku myaka 11 nga akutte enkasi oba nga ye kapiteeni w'emmeeri Buganda omusanyukirako muyozaayoza naye era neŋŋamba nti ssebo yogayoga omusanyukirako essebo ye ng'omuntu era bakiga bajjajjaffe bakyogera batya bw'otosanyukirako munno ng'afunye ekirungi buba bujja Mwami Njuki oyozaayozezza ow'ekitiibwa Katikkiro Charles Peter Mayiga ne mugamba yogayoga ssebo ow'ekitiibwa akutte bulungi ddamula Ssaabasajja Kakaji yamuwa agikuumye bulungi amulamulireko Obuganda akutuuka mu myaka 11 lugendo oluwanvu sinnategeeramu nero mu birungi kigwendi naye yoona otega obukodyo naye nkulaba ekikulu temukkiriza oyozaayoza emyaka 11 Katikkiro gyakwatidde eddamula si myangu tekibadde myangu si kyo badde oyagala tebadde toyagala mu byakumuyozaayoza anti nkugambye nti waliwo ebintu bibiri by'oleese nakusabako kumuyozaayoza nze waliwo ebintu bibiri by'oleese oleese omuntu kakati ate ngenda kwogera ku nsonga era sisobola kukola oba ku nkola y'emirimu Mwami sisobola kukola show ndala nga sinnafuna birowoozo byo ku myaka 11 ebirungi ebikoleddwa ebitagenze bulungi kiba kyabulyaza amaanyi ng'ozze ogubira ensonga za Buganda nenkugamba bwe ntyo nga bwe njogedde omuyozaayoza nti muyozaayoza ssebo yogayoga naye nga tunatuuka wali abavubuka obalaba bakkiririza nnyo bongedde bali mabega wa Katikkiro obuwagizi gyali babulagira ddala yadde nga we tuli mu kiseera kino okusoomoozebwa kusukkiridde kungi nnyo mu myaka gye 11 obulwadde bwa Kabaka bumutadde nnyo kyoyinza ga bunkenke sijja kumba bunkenke weebuli n'okumuteeka ku minzaani kwegamba yise mu mayengo mangi naye ekifaananyi kyendabye mu sabbiiti eno abavubuka bo bali mabega gyali sigamba abakulidde emyaka oba abakadde baffe oba tebali no naye abazzukulu naawe okusinga ddala abavubuka kati tewali birala byoyagala twogere ku Katikkiro ng'omuntu tutandikirawo nti mu myaka gye 11 tutandike kati ku nsonga olina ebirala byadoga okwogerako ate nze gwe kati gwe master anti nze kati kanku ekiri current ekikyaliwo kati awo tuba tudda ku nsonga nti wadde naye ebirala katugende nga bw'oyagala Oweekitiibwa Katikkiro bwe yali akwasibwa ddamula wajjawo enjogera oba omulamwa ogwali guwumbawumba ebigambo Ssaabasajja Kabaka bye yali atulamuzza nti omulembe gwe gw'abavubuka n'olwekyo omulembe gw'abavubuka Charles Peter Mayiga bw'ajja yajja nga Ssaabasajja Kabaka yali asiimye nawa abavubuka ba Buganda ekirabo Ssemalabo muvubuka munnaabwe Charles Peter Mayiga nga yakutte eddamula n'olwekyo omulembe gwa Charles Peter Mayiga nga gwabaki nga gwabavubuka abavubuka bagolomole Buganda
nga bakozesa amaanyi bakozesa obukugu bagitwale muki mu maaso. Kakati ekibuuzo nti kituufu Charles Peter Mayiga yali mu kiti ky'abavubuka oba teyali? Ekyokuddamu kiriki nti teyali. Kakati ekyo kyali kitaputibwa bubi, era ndowooza ate naye ayinza okuba yatya okugamba Ssaabasajja Kabaka oba okugamba ababi ba Ssaabasajja Kabaka ab'amagezi nti kino mukikyuse si bwe kikola ki, si bwe kiri. Kati naye nakkiriza nti muvubuka akulembera abaki abavubuka, era abavubuka bangi ne basanyuka nnyo era ne bamweyunira nga basuubira nti ebibiina nga Nkoba za Mbogo byali bigenda kubeera by'amaanyi, ebibiina nga Bwangawa byali bigenda kubeera by'amaanyi kuba byalimu abavubuka baki bangi n'ebibiina ebirala. Naye ekyo si bwe kyali, era Charles Peter Mayiga bwe yava mwana emmuunu y'okubeera ng'akutte eddamula, ebibiina by'abavubuka mu Buganda byatandika okugenda nga bisasika era ne birwanyisibwa ne bisaanirawo ddala. N'amaanyi gaabyo ge byalina nga bw'olaba ku mulembe gwa Mulwanyamuli, ku mulembe gwa Jebbi Walusimbi, ne gakola ki? Ne gazikira complete. Kakati ekyo kye kimu ku bitaatambula bulungi ng'Oweekitiibwa Katikkiro yakajja mu bukulembeze. Ekimu ekyasooka eri balangirira nti Katikkiro ow'omulembe omuvubuka oba omuvubuka. Katikkiro omulembe gwa Ssaabasajja Kabaka aguwadde abavubuka. Naye okukakasa nti abaweesezza ebiri aleese ne Katikkiro nga muki? Naye Katikkiro omuvubuka bw'ajja okubeera nga ayingidde ofiisi embi yatandikirako kwali kusaanyaawo bavubuka abaali bateekeddwa bakatikkiro abaakulembera. Mu nnaku ze katugende nti mu bbanga lye oba emyaka gye egisookera ddala ekyo kye yasookerako bwe buwanguzi bwe yatuukako. Kubajja nga wamaze okubaawo kurayisiisi ya Kasubi okwokya Muzibwazaalampanga, nga wamaze okubaawo ne kurayisiisi ya 29 abavubuka gye beenyigiramu ennyo. Kati olw'okuba nti nno abavubuka bagyenyigiramu baaliwo nga bali akitiivu, kakati ate ye n'akola nnyo, era ye okwawukana ku Jebbi Walusimbi eyalemererwa okutwala Ssaabasajja Kabaka e Bugerere, ye Charles Peter Mayiga yakola ekyafaayo bwe yatuula ne gavumenti nekkiriza Ssaabasajja Kabaka agenda alambula essaza lye ery'e Bugerere. Era Oweekitiibwa Katikkiro mu nkola nga Katikkiro wa Ssekabaka Muteesa ow'olubereberye yagenda ku lutabaalo, Katikkiro oyo ye Kayiira bwe yagenda ku lutabaalo ndowooza lwali wakati wa Buganda ne Busoga, kati Katikkiro ye yali omugabe w'abatabaazi.
ne bwe yakomawo ng'awoza olutabaalo n'agamba mukama we nti Ssaabasajja Kabaka obusogo obunywedde gwe Ssemunywa. Ne Kabaka n'agamba Katikkiro we nti waleetera eryakamala byonna. Ndowooza kwe kayira kwe kutandikira erinnya ly'Oweekitiibwa Katikkiro eryakamala byonna. Namugamba gwe naawe gwe kamala byonna kuba ensonga zonna ozimaliriza. Ssebo. So ekifaananyi kye ndaba ekyabavubuka okubeera emabega wa Katikkiro. Nina okwongera okukyefumiitirizaamu ekiriwo mu kiseera kino. Mu kiseera kino amayengo agaliwo tuze tulaba bangi abazze. Kyogamba onookola pulogulaamu abantu ne bagitegeera kuba gwe ate oyagadde. Njagadde kutandikirawo nga Gomesi gitandikira baluyita luki luno olugundi lwe basaamu ku mudalizo. Nga sinagenda mu kkuba giri njagadde kutandikira ku kiriwo okusooka. Anti bw'otandikira ku kino olwo pulogulaamu oba ogiggadde oba emyaka gya Katikkiro 11 oba ogiggaddewo tuba tuvudde wali ng'atandika avudde mwana emmuunu asaanyawo ebibiina by'abavubuka naye atwala Ssaabasajja Kabaka e Bugerere amutuuma Ssaabawanguzi lyerinnya Ssaabasajja Kabaka Katikkiro we Charles Peter Mayiga lye yamuwa. Yali Ssaabawanguzi kuba yasobola okugenda e Bugerere gye baali bamuganye ku Jebbi Walusimbi. Jebbi Walusimbi n'alemererwa okuteesa ne gavumenti n'okuteesa ne baminisita n'abasirikale naye Charles Peter Mayiga y'obusobozi yabulina obubannyonnyola ne bategeera okusiba kati Oweekitiibwa Jebbi Walusimbi yalina abasajja nga Kirunda Kivejjinja. Yalina pulezidenti gwe yakola naye ng'akyali muyeekera nga Jebbi Walusimbi ali Nairobi. Kati nga Jebbi Walusimbi gw'ogamba nti bw'atuuka wa pulezidenti takonkona. Bw'aba ayogera ne Kirunda Kivejjinja, Kirunda Kivejjinja ng'asobola okumanya ani gw'ayogera naki naye n'abantu abalala. Naye yalema obbamatiza era n'alemererwa okutwala Ssaabasajja Kabaka e Bugerere. N'abantu bangi ne bafa n'ebintu bingi ne byonooneka. Naye ono bwe yajja omuvubuka ow'amaanyi n'ateeka mulungu Ssaabasajja Kabaka n'atuuka e Bugerere. Naye kati kye yakola ng'ali ku ttaka mu ssaza ly'e Bugerere kwe kumuga nti Ssaabasajja gwe Ssaabawanguzi. Emyaka 11 oyinza gitemaatema otya egya Katikkiro era bw'oba owandiika ekitabo guba mutwe ki na mulamu wakyo content y'ekitabo ekyo oyinza ku describing otyo oba kunnyonnyola otya emyaka 11 egya Katikkiro. Gwe mulembe ogw'obulumi n'okunyumirwa. Obulumi n'okunyumirwa. Nze ku lwange ecstasy. Obulumi buliwa. Agambye owandiika otya negamba omulembe gw'obulumi n'okunyumirwa. Gwe mutwe. Ng'ekitabo kiwandiikiddwa mu birunju ki? Abavubuka basaanawo Kabaka bamutwala e Bugerere. Kati lyali ssanyu jjereere nga Ssaabasajja Kabaka afuuse Ssaabawanguzi awangulidde Obuganda. Naye nga Ssaabasajja Kabaka awangulidde Obuganda amaze okulaba nti emirandira egiwa enduli amazzi gikutuse. Kati omuti guwangudde naye nga gugenda kkala.
ekiseera omuti we gugenda nga guli mu nteekateeka z'okukala kwagwo gutuwa ebikoola ebya green bingi ebireeta oxygen ne chlorophyll naye nga gugenda kukola ki? Ani asinze okufuna mu myaka 11? Jo kigazi kuba ku mirembe giri eri nsubira waliwo bangi abasinze okufunamu. Ate kati oteekwa okuba nga oli mugazi okumanya nti ono mukozi akolera ani? Kakati mu mitendera gye tugenda okutunuulira oyinza okulaba nga njuki akolera abaana be, nga njuki akolera mukazi we, nga njuki akolera mukama we. Kati nombuuza kwaba abasatu ani afunyeemu? N'enjuki yennyini. Mukama wa njuki yafunyeemu, mukyala wa njuki yafunyeemu, baana ba njuki be bafunyeemu, oba njuki yafunyeemu. Kati ndowooza ekyo bwe kityo bwe kikola ki? Bwe kiri. Kati bwe nayo mbuuzizza ekibuuzo kiri jeno. Ani asinze okufunamu? Okufunamu. Yes, mu myaka 11 nenso okukitematemamu. Buganda efunyeemu, abazzukulu bafunyeemu, Katikkiro yasinze okufunamu, appointing authority yasinze okufunamu, abavubuka bano bebaga nti omulembe ekyabavubuka be basinze okufunamu. Who has achieved kati appointing authority yani? Ssaabasajja Kabaka. Okay. Ssaabasajja Kabaka yani? Katujje katusoke tumulemu katono katujje. Nze Hajji Ashraf Simwogerere, omuwandiisi ate era omuzanyi w'emizannyo. Mu bitabo by'empandiika bikwatagana ku bulamu bwaffe obwa bulijjo oba nga buyita social, political and economic. Oyinza okusoma ebitabo byange nga otusinkana ku WhatsApp yaffe eri 0756 12 65 15 nga osobola okusasula $1.5 buli mwezi. Waliwo comments oba $2 nga omutali comments. N'awalala oyinza otusinkana ku Amazon ku Simwogere Ashraf Kindle. Nkwaniriza nnyo otusinkane era n'ebitabo byaffe osobola obifuna hard copies okuva ku Mukono Bookshop oba okulagiriza ku WhatsApp namba eyo oba enamba yaffe eyo gye nkuwadde. Nkwagala nnyo. Kale kegende maaso program Omwami Njuki. Kitumuddemu omubuuza Ssaabasajja Kabaka yani? Ekyo ekibuuzo ekyo kiri valid, kiri relevant. Ate twagala okuzuula ani asinze okufunamu. Kati gwo ngamba appointing authority, gwe omukozi oba abaana be. Kati nenkubuuza ani appointing authority? Ssaabasajja Kabaka. Nongamba Ssaabasajja Kabaka. Nenkubuuza Ssaabasajja Kabaka yani? Kabaka wa Buganda. Kati oteekwa okunsiigira ekifaananyi nti bwe tugamba ti Ssaabasajja Kabaka wa Buganda nti ye yani? Ye Mutanda atandira ku baki? Ku bantu be, ku Baganda. Kakati ate Kabaka wa Buganda mu kiseera kino oba Kabaka ojja musanga nga ali mu paati ya president
alimu paati y'abannaddiini kati bw'amala ebyo n'afuuka appointing authority. Nolwekyo omusaayi munnaddiini amagumba state, ennyama be Baganda. Kakati omuntu oyo kiki kye tuyinza okugamba ekiri factor mwa appointing authority ekisalawo ekisembayo onalonde musaayi, magumba oba nnyama. Ngambye amagumba yeki kakati bwe gabanga amagumba ge gasinga mu appointing authority, amagumba ge gaba gasinza okufunamu. Bwe gubanga musaayi gwe gusinga, gwe guba gusinza okukola ki? Okufunamu. Bwebanga nnyama yesinga, ennyama ye besinza okukola ki? Ekibuuzo oba okitabudde. Ate ntya ani asinza okufunamu? Ku Katikkiro, ku appointing authority n'Abaganda ani asinza okufunamu? Nekugamba ekyo ekiri factor kubikola appointing authority. President Museveni yasinza okufunamu. Ye state ge magumba gwe gasinza okufunamu, ge gali factor. Kuba ku byoyogera olina wontwala ge gali factor. Gwe mpe ekiri factor mu ebyo ebisatu. Bino birowoozo byo nze nfuna, I'm picking your views, nfuna birowoozo byo. Kati abawuliriza banaatubuulira. Iye mamizigo kiki kyolaba? Ani asinza okufuna mu myaka 11? Ogambye appointing authority. Nenze kyenkuyambye kutemera omanye ebikola enva, omunnyo, amazzi, ennyaanya n'ekikoko. Biriwa byolaba Katikkiro byatuuseeko, yajja n'ebintu ebyenjawulo naye nga sinajjako kyajja n'ebintu ebyenjawulo. Ekigambo ekikulu ekyokuzza Buganda ku ntikko, olowooza mu myaka 11 olugendo alutambudde bulungi, era mu maaso eri bw'otunulayo nze lwakuba kimbuzaabuza nti Buganda ku ntikko yali eriridda oba yaliwa byonna, naye ekyo kyeyajja nakyo. Bw'otunulayo olabira ddala nga Buganda mu myaka 11 eyolekedde entikko, oba ddala oba yagituuka nako dda. Anti mwe mukola bintu bya kinyumo, muwulira ngombo, muwulira binyumo. Njogera byajja nabyo nga manifesto ye. Anti kyekugambye nti muwulira ngombo, muwulira kinyumo ne mugenda naki n'ebyo. Kakati Katikkiro atwala Ssaabasajja Kabaka e Bugerere, era n'amutuuma Ssaabawanguzi. Era Katikkiro n'akola nnyo okuzzaawo ekigambibwa nti enkolagana ya Ssaabasajja Kabaka ne pulezidenti yali esasise nnyo mukwataddamula we yagisangira. Naye twagenda okumaliriza kyenyinza okugatta ku kusaanyawo ebibiina by'abavubuka kwali okukola memorandum of understanding
eyatwala amasaza asatu eryo Ssaabasajja Kabaka lyafuniramu erinnya lya Ssaabawanguzi erya Bugerere ne Buluuli ne Kooki. Ebyo bibaawo nga Katikkiro w'omulembe gw'abavubuka yakutte enkasi. Otandise okwogera ku birungi Katikkiro byatuuseeko. Ekyo nakyo kirungi. Olinga atandise already okuntemera Katikkiro byatuuseeko. Amasaza gakola ki? Ekiwandiiko kikolebwa nga gagenze. Kati ne tusigaza omulimu gumu gwa nsonga Ssemasonga 5. So kino ekyokuzza Buganda ku ntikko. Anti ebyo byonna tubikola mu kkuba ery'okuzza Buganda kuki? Ku ntikko. Mwami Njuki, amasaza 3 gagenze, Buganda ebedda ku ntikko. Kiba ki? Okwejjako ebyo okugira ebibyo n'obi. Anti kati wuliriza. Tufunye Ssaabawanguzi. Gundi alya ne gundi alya yemmere egenda. Mu myaka 11 oyina naawe wolengerera ku mu Buganda bw'ogitambula olina wolengerera ku ntikko kiweye okwoleka olakuba weyeolekera entikko mu myaka 11 egya Katikkiro. Nze ndowooza bwe ndiba nfunye omukisa ogw'esisinkana w'ekitiibwa Charles Peter Mayiga ndimubuuza n'entegerera ddala kiki kye yali ategeeza okuzza Buganda ku ntikko. Nyinza okuba nga sinekutuuka kati sinakitegeera. Kitewamutegeera? Nga sikitegeeranga. Kati bwe ndiba nfunye omukisa ne musisinkana nampa omukisa ne tunyumyamu ngenda kimubuuzaamu nkitegeere bulungi nga nkijja nfuna first hand information. Mu myaka 11 tokitegeeranga? Nze mu kisomero saali muyizi abeera ow'olubereberye. Weetaaga okunnyonnyola ennyo kwegamba muntu. Mwami Njuki musaali muyizi akulembere nnyo naye kiki ekinyonnyola emyaka 11 kino eno kuba akulaga obuwanguzi bwatuuseeko Buganda bwetuuseeko buyitirivu nnyo. Olina byolabako ebyo byayogera n'ogaa nti mazima tutuuse ku buwanguzi obw'enjawulo. Katikkiro aliko Charles Peter Mayiga ng'akutte eddamula. Waliwo obuwanguzi bw'olaba? Buwanguzi we buli nti ndowooza kijja kuwandiikibwa mu byafaayo nti Buganda yafuna ko Katikkiro omwogezi Lusiriiza Ntamu be tuyita ba orator. Yes. Yeah. Buganda efunyemu kimu oration oba mu kwogerako okwanaamiriza n'oku buli omu n'awulira tufunyemu ki? Era ekimwogezaako nga orator kyekyo nti mu bantu abawanjawulo mu Bakatikkiro bonna ku mulembe omutebe ayawukanye ku banne nga bw'asituka okwogera. Yes. Ne oba ngambe ntya ne bw'aba ayawula embuzi z'omumwa guno gwambuke waggulu guno gukke abantu bakubirawo engalo. Kati oyo mu Buganda
ayinza okuba nga wakyasa ng'era kiyinza okutwala ebyasa ebiddirira nga Buganda temufunye mu hisitole waayo. Ne baba tannamalayo kigambo tannakyatula nga zikubyalawo gakubawo nnyawo nga taddayogera naye sinamanya ekyo kibeera kitya obuwanguzi eri Obuganda. awo kifuna si kyangu gwe nkugambye tiddayo onoonye Katikkiro kati nga bw'ogamba nti Kayiira yagenda n'atabaala mu ntabaala ennyingi gwe tulina eyajja n'awa Kabaka erinnya lya Ssemunywa naye n'afuna eryakamala byonna. Kati bw'otunuulira omulembe ogwo okutuuka kati wabaddewo akasiiramo. ekyo kimu ku buwanguzi bwe tutuuseko myaka 11 ekyo kimu. Buwanguzi ki obulala bw'olaba Buganda bwetuuseko nga Katikkiro Charles Peter Mayiga akutte Eddamula? Azisaaki mpozi waliwo ebyogerwa ng'onoonya binoonyi. Waliwo ebyogerwa naye nga byogerwa bwogerwa nga si biki nga si bituufu. Kati ekigamba nti Buganda byetuuseeko si kituufu. Ekituufu kyekiriwo era lwaki ekyo si kituufu? Ekituufu mpozi tuyinza gamba Katikkiro wa Kabaka. Katikkiro wa Kabaka bwe bakutuma Katikkiro wa Buganda otwala ani? Anti oteekwa okubuuza nti Buganda weeri mu reality Buganda weeri kiki tulaba ekiriwo? Waliwo ekitongole Kabakaship. Kati tumikisinga ebintu bibiri era ogenda n'olaba abantu naddala ababukulembeze bw'Emmengo bwagala okuwa ekifaananyi nti Kabaka ye Buganda. Ekifaananyi ekyo abantu bakifuna bubi. Tobola nti ebintu nga bino bye mwagala okufoosi okukaka ku bantu byogerako. Twali wadde tuwandiika bitabo byaffe ng'abantu baali ba Dr. Paulo Kawanga Ssemwogerere abaatugamba okuwandiika black book. Mwami Njuki kiba kya bulyaza naye bwe tujja kati ku mpewo zino kati ojja n'osanga abantu nga ogenda kutaagula emitima gyabwe. Mwami Njuki kiba bw'oba nnyonnyola tya Buganda teriiwo waliwo Kabaka. Ate bano abaakola ensobi etanunula Buganda baagala okulaga nti Kabaka ye buki ye Buganda, naawe okikole ki okikkirize. Ebikujjuko bigwanidde eby'emyaka 11 nga Katikkiro akutte Eddamula era waliwo ensonga okujaganya. Ng'omuntu waliwo ensonga okujaganya. Osobola okujaganya okwetaba ku bikujjuko ng'omuntu otegeeza ki ng'omuntu nga Charles Peter Mayiga. Obuganda tebulina kujaganya. Obuganda bwe buteekwa okwekubamu ttooki nti kye busuubira oba ekiruubirirwa kyabwo bukifunye bwo ng'Obuganda. Okitegedde? Bukifunye. Kati bwe buba tebukifunye bo bwe bulina okusalawo tuteekwa okwetabako kujaganya oba tetuteekwa. Mwami Njuki bw'oweebwa kaadi kuyita okubeerawo
ng'omujulizi nga Katikkiro Charles Peter Mayiga n'Obuganda buyozayoza bujjaganya olwa ebirungi oba olw'ebirungi ebituukiddwako mu myaka 11 otreating otyo ekintu ekyo oyinza kweyisa otyo oyinza ogenda togenda era oyinza kweyisa otya ku mukolo ogwo habwe ngenda ku mukolo gwonna nteekwa oguwa respect ng'omuntu wamukulu seba kwa invitation ogenda n'oga nti yes okuyitibwa kuno kankuwa ekitiibwa fakati ate bamulalu bwe ntuuka ku mukolo gw'oli gwampiseeko nenyomberako kati aba atagendedde ddala oba wakoze eki oba wasinze naye bw'ogenda oteekwa okuwa respecting omukolo gw'oli gwokoze eki. Buganda ebadde etya mu myaka 11 ku mugenyi azza obuzzi mu Buganda oba n'oyo abadde tabigoberera bulungi abadde abiraba ekifuula nnenge emyaka 11 egya Katikkiro Buganda eriwa anyway nga bwe nkugambye nti Buganda efunye nnyo bwefunye obuwanguzi n'efuna Katikkiro omwogezi Lusiriiza Ntamu. Omanyi bwe bayita omwogezi Lusiriiza Ntamu yoyo ajjonkeza ebigambo naye nga walese Ntamu ku kyoto naye nga oteebereza okusimbulawo ekigere ekigambo kino kikuyitako ng'ate ebigambo binyuma ki binyuma nnyo naye nga Katonda yamuwa ekitone ekibifulumiza ku katambi akaloolinga kati gwe weweekangira kuwulira Ntamu ng'ewunya ye Lusiriiza omwogezi Lusiriiza Ntamu ffe mu Buganda bwe tumuyita mwabeeri ne mumuyita orator mutulu oba musalya ba Barack Obama ng'akutta akazindaalo okuvaawo Entamu esiridde. Yes. Kitegeeza nno wano mu Buganda baaliwo oli we yatuukira okuga nti oyo mwogezi Lusiriiza Ntamu kati si kipya nnyo lulimi lwe lukola ki programu eno nkyayina byennoonya naye sinnaba kubifuna simanyi oba kati obwedda tumala biseera nonna byennoonya enga sanyi oba nafuna galubindi mu programu eddako onoonya mpalana nedda ssebo ate kiki twogera nga tolina byotonafuna nabye sinnafuna kuba sinnawulirayo wadde akanigusa ekirungi mu myaka 11 mu Buganda oba gw'obuuza obubi ebibuuzo byange biri straight mu Buganda mu myaka 11 sinnawulirayo kirungi kyogamba nti tutuuse wano tusenvudde wano tuvuddewo tukoze tutya sinnakiraba tetulina we tusenvudde mu myaka 11 nze nkugambye nti ekintu ekitta byonna kiva ku bulimba era ne tugamba nti obulimba bukeera naye amazima ne gabukola ki ne gabusookayo kakati waliwo omuntu eyalimba Ssaabasajja Kabaka nti muvubuka ekyo kyekyatta byonna omusingi gwe guviirako enju okugwa okuwangaala oba obutakola ki obutawangaala kakati nze byendaba aweze galubindi zange byezikola ki kitona kirungi kyolabayo kyona nkugambye nti tufuna omuti ogusakaatidde n'ebikoola bya guliini naye nga obulandiro obutono obusika amazzi bumaze okufa kati abakugumu by'obutonde awo tuba tuseseetukawo mpozi na kusoma biki ebyavaako emirandiro okukola ki buzibu bwa ttaka buzibu bwa ddungu musana mungi kyali ki okitegedde
Osobola kunnyonnyola otya abantu oba abatulaba ku choice oba appointment oba okusiima kwa Ssaabasajja Kabaka we kututuusizza mu myaka 11 n'okuwandako Katikkiro Charles Peter Mayiga oba Charles Peter Mayiga tanafa Katikkiro eddusu okubeera Katikkiro. Ddamu ekibuuzo kyo. Osobola otya okunnyonnyola abatulaba okusiima kwa Ssaabasajja Kabaka oba okuwanda ku Charles Peter Mayiga eddusu okubeera Katikkiro n'okutuusa kati emyaka 11 egy'olwaleero we tulabira nga ajaguza okubeera nga akutte eddamu l'emyaka oba ebbanga eddene. Bw'oba otaputira omuntu ali eyo osobola kukinnyonnyola oti how best would you describe it noga nti yali choice nnungi oba nti twafuna ddala ekituufu nti twesiimye nnyo okuba ne Katikkiro ono. Saagala kukiteeka ku Ssaabasajja Kabaka naye bye biri ebitundu ebimukola nti byerowoozaako nnyo okusinga okulowooza ku kisiikirize ekyali kiteekebwateekebwa okuweebwa abantu. Onfunye? Sikufunye bulungi. Abantu basimba omuti gukole ekisiikirize ky'abantu naye ate bagusimba bagusulise. Kakati abalonda Katikkiro ekyo kyekyali ekigendererwa kyabwe ekikulu. Twesiimye nnyo okuba ne Katikkiro Charles Peter Mayiga. Lwaki? Nze ku lwange ndaba nga nze bwe mutunuulira talina vision. Katikkiro Charles Peter Mayiga talina kwolesebwa. Mu myaka 11 tolaba kwolesebwako obuliddwa okwolesebwako. Anti kati obuuza nti tulagawa tuli kuli Semayanja ono ye mugoba w'emmeeri naye emmeeri eragawa. Kwa ekyo kaso kibulwa. So tewali kwesiima kwonna. Kakati anti balala bajja kukubuulira ebyo balowooza. Gwe nga monarchist azaagobera obwakabaka bwa Buganda tewali kwesiima. Kugambye talina vision. Myaka 10 Buganda egenze mu maaso ezze mabega ebigere ebiwerera ddala. Kati nga tonnagenda ku Buganda ne kino kye nkugambye nti ono wa Kabaka mukozi wa Kabaka Katikkiro wa Kabaka. Katikkiro wa Kabaka ne focus yali badde ku Kabaka naye era nakyo bw'okitunuulira era kireetawo ebibuuzo nga biri bye tuyiseemu emabega nti
bwe kutaabe kuwonga nnyo ne Kabaka ayinza okugoberera ebibiina bye bya Nkoba za Mbogo. Wala ebibuuzo naye nina okusiba omutima n'embibuuza. Ssaabasajja Kabaka yakwata eriggwa n'aliteeka mu ngatto ze mu 2013 oba yakwata eriggwa n'aliteeka engatto nsologa nti engatto ye Buganda naye ye image eyo gyendeese Katikkiro lyeriggwa erifumise Buganda mu myaka 11. Tulina bwe twasomye ku kitabo wali kyo kiriwa Professor Dr. Stanley Ndawula Ssenyimba emboozi za ku CBS okay. N'agamba nti bakabaka baawanga abalangira bagende bakulire mu nsi y'abakopi oba bakulire mu famire z'abakopi bayige ebintu basobola okweyimirizaawo era nga bakabaka tebalonda balangira kubagamba nti ono yanaasikira ki Buganda ng'era tewaba mulangira amanyi nti nze ngenda okusikira ki Namulondo. Abataka be baatunulanga mu abo ne balabamu asobola okuba ow'omugaso ne bamulonda akole naki. Kakati wali omuwandiisi Professor Lwanga Lunyigo n'agamba nti Ssekabaka Walugembe Mukaabya Muteesa ow'olubereberye mu lubiri lwe yalekamu emmese. Mutabani we Mwanga agenda okujja ng'emmese ziri mu kusalirira Obwakabaka era naye ne zimukola ki ne zimutwaliramu. Otegeeza ki? Kakati obuzibu we buli ku Baganda mu ekyo saagala buteeka ku Ssaabasajja Kabaka nti Abaganda babaddewo ne batunula ne balaba Daudi Chwa ng'atwala Omulangira Muteesa okusomera ebweru. Naye ndowooza Daudi Chwa yali avuddewo kuba yamuleka Buddo abba n'abakuza be baamutwala wa ebweru. Ye Muteesa yaliwo n'atwala Omulangira Mutebi ebweru. Abaganda kyembanenyaako oba kyembasaba bazuukuke bwe babanga bakyalina endowooza eyagala Obwakabaka bateekwa okukyusa mindset mu ngunjula gye bagunjula Omulangira agenda okubeera Kabaka wa Buganda n'abakungu b'Obwakabaka bagende mu kintu kye bamanye era kye bategeera so si mu kintu kye babasuulako obusuuzi. Kakati ne mumaliriza nga munenya omuntu naye nga mumanyi nti bwe munenya talina kyamanyi. Ebizibu ebibaddewo tabikola ki? Kati kankuwa ekyokulabirako. Simanga masikini olwaleero bakeera ku makya ne balonda Ssemakookiro abeere Kabaka wa Buganda. Omwana wa munnamu oyo muba temumutadde mu matigga nga mumuziise nga mulamu. Kuba njagala otunuulire embizzi eziri mu lubiri lwa Mutebi ne mu bifo eby'enjawulo omwana oyo zaagenda okugwamu. Tolinayo kigambo kirala kinza ku repressing oba okusikira embizzi? Anti ekyendabye ekisinga obulungi
mu kifo ky'okukozesa ekya Profesa Lunyiga eky'emmese ndaba kino kye kisinga obulungi. Tukozesa emmese. Tukozesa emmese. Emmese. Kati emmese Kabaka Mutebi z'aba agenda okuleka. Olwaleero bw'ozisuulamu Ssemakookiro masikini aba amanyi ki oba ki oyo omwana oba tomusimidde ekinnya n'omuziika nga mulamu nga ddala olaba. Katikkiro Charles Peter Mayiga agasseeko atoddeko ku Buganda. Ne Buganda tagimanyi. Yakwasibwa Ddamula nga tamanyi kyagendamu. Yes. Katikkiro Charles Peter Mayiga tamanyi Buganda. Ati tosobola kuŋŋamba. Wuliriza. Tosobola kuŋŋamba. Tulonze mu birungi ky'omuvubuka nange nenzikiriza. Kati kyemba ndikomba sikimanyi. Nete kitegeeza nti tamanyi ekyo kiri ku character ku personality. Ne tugamba kirali agendamu yali akitegeera kyo. Yali takitegeera. Era omuntu agenda mu kintu kyategeera aba amanyi obuzito bwakyo. Kati kiringa bw'ogamba nti singa bakutikka ejjinja nga bali kutisse buki butisi oba tomanyi buzito bwalyo. Era gwe ali kutissa oyinza n'okutya omugamba linti kulolowoozo baana nkuba. Naye lino lyogenda okwetikka osooka naddisitulamu n'owulira mu mikono ng'olikola ki? N'ogamba nditwale butereevu ku mutwe oba ndisoose ku kibegabega. Ne bw'osanga omuntu eyeetikka ekintu ng'akawologoma oyo aba kyakola takimanyi. Kibaba bagamba ono Katikkiro omuvubuka n'ozina buzinyi. Ono Katikkiro omukulu n'ozina buki? Naye okuddayo wali ekibuuzo ky'wadde obuuza nti Kabaka yasobola yeteeka eriggwa mu ngatto ng'alaba engeri gye tutwala abaana basome e Bulaaya ate ne tubaleeta bakole e Buganda. Bye balaba e Bulaaya biki? Birala nnyo. Ne be bajja okufeesinga e Buganda biki? Kale olwaliwo bakugamba Kabaka Mutebi yajja n'agenda mu lutale Luweero n'alwana ne Museveni. Naye bw'oba ng'ogeraageranya Museveni ne Kabaka Mutebi ojja kusanga nga Museveni munnamalungu. Okiwulira? Mubayita ki? Ba desert dweller. Ssaabasajja Kabaka ba town dweller. Tebakwatagana. Munnamalungu amazzi aganoonya kifuba. Munnakibuga agenda wali ku taapu n'asena n'akola ki? Kati lwaki mukola ebintu ebifaanana bwe bityo? Lwaki okwata Ssemakookiro omufuule Kabaka wa Buganda ku Dominiko Ngweni abadde mu bibira by'Eggalamba emyaka 20? Ngo olaba nti oba olina obwongo. Ongweni oleeta waki mu bino? Nkuwadde kyakulabirako omuntu kyasobola okusoma n'akola ki? Sajja muleka asaavinga obusibe bwe. Naye ekibuzo kitona kyanukula Katikkiro Charles Peter Mayiga agasseeko oba atoddeko ku Buganda. Nkugambye tamanyi kyakola. Nkyagala okutegeera. Kati atamanyi singa bakugamba nti bawandiise emiwendo ku lubaawo bataddeko ak'okutoolako n'akogattako nga tobimanyi okola ki? Naye oyinza okuba nga mu ssomero eryo oli muyimbi Namitongo. Kanti kyuseemu ku myaka 11 alina byagasse ku Buganda
omuntu abaako ekirungi n'ekibyalina byagasseeko. Ekyagundi ekyokuba omwogezi ow'enjawulo Birwa byatodde ku Buganda bingi nnyo, oba naba programu ndala bingi nnyo. ng'ebiriwa. Nkugambye nkuleetera ekyambeera Kabaka gy'alimu era kukulinga nakwo okutoolako. Ne nkugamba ebibiina bye yasanga bitojjedde eby'abavubuka. Ekyobulamu si yawa Ssaabasajja Kabaka obulamu. Oyinza okuba nga siggwoowa naye ate n'oyambako ku mbeera. Mwami Njuki, Katikkiro Charles Peter Mayiga kiki kyagasse ku mbeera eriwo ku bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka? Bubadde bulagajjavu. Obulagajjavu bubadde bungi. Bubadde bungi. Alagajjaliddewa. N'obutamanya kugamba tatwala nnyo Ssaabasajja Kabaka nga ali wansi we. Obulagajjavu buli wanga zaafuna obujjanjabi. Anti obujjanjabi nga buvaawa wakati bintu bingi nti kwegamba waliwo ebintu bingi byolowoozaako nga tosobola tolina bw'obinnyonnyola. Kuba omuntu atunuulira omuntu gw'agamba nti Kabaka yankwasa Ddamula naye ate ng'akyamutunuulira mu kubanga Kabaka asobola okugaba Ddamula, okuwa omuntu Ddamula, ate nga omuntu oyo singa abeera n'ekizibu nga babuuza abaana be, babuuza mukazi we, babuuza baganda be, olaba nti wabaawo obutamanya bungi. Embeera eno yonna egenda maaso gimuteekako. Anti awo wali obulagajjavu. Kuba kati bw'obanga olinda mwana akubuulire. Ekyo kyokka kimala okutegeeza obulagajjavu obususse. Kuba tosobola kugamba nti ng'otegeera nti Kabaka ono avunaanyizibwa ku bantu obukadde 4 n'omuteeka mu katigole eyogererwa mutabani we ne mukyala we ne muganda we. Bulagajjavu by mistake or intention? Intention. Naye oba tuyinza okutaputa obubi, naye nze ndowooza nti eiza Charles Peter Mayiga yateekebwateekebwa omuntu ow'omwoyo omubi. Yateekebwateekebwa omuntu ow'omwoyo omubi eri Kabaka n'eri Abaganda. Nga ye yatukola obubi. Embeera y'obulamu bwa Ssaabasajja Kabaka abantu bazze basaba agenda jjanjaba n'afuluma n'agenda jjanjabwa si gumu 2. Muleete Kabaka mukole mutya n'amuleeta. Ate twagala kumulaba byonna kugamba kitosuubira nti Abaganda babadde bakakabikake. Babadde bakakabikake. Ate ekinakuwaza nti ne bwe babadde bamuleeta simanyi oba wakati mu kanyoolagano oba wakati mu kugamba nti naye tuteekwa okumukakkanya kwe kumuleeta buli lwe Abaganda lwe bakaka nti twagala okulaba Kabaka ne bamuleeta nga tafaananika. Ng'era alimu ekyo kye bakugamba. Ono alina abaana be, alina baganda be, alina mukazi we, alina mikwano gye, naffe abakungu be. Naye n'omuleeta ng'ekkooti eyulise, n'omuleeta nga simanyi na bwe nnyinza kukyogera. Kuba kiba kitegeeza nti wabaawo
naddala ekyo kivunulwa endabika Ssaabasajja Kabaka gye bamuleeteramu nga waliwo okubakaka bamuleete efaananira ddala n'ey'omwami ne mukazi we nga omukazi abadde atulugunya omusajja ewaka. Abakazi bano bannalukalala. Bw'omubuuza n'agaa nti wuuyo bw'aleeta emmere agiteeka ku mmeeza n'agikubawo n'atambula n'agenda oba olidde oba tolidde komanyi. N'akuleetera bikyayi ebikalu n'abikuteera awo. Kati yembeera nze gye ndaba gye baleeteramu omukulu. Okanya n'abagamba nti Katikkiro Charles Peter Mayiga yajja ku mission kusaanyaawo Buganda n'okumalawo Obwakabaka. Ekyo nnyinza okukkiriziganya nakyo. Mu ngeri naye lwakuba nti abadde abaamuleeta naddala paati emu ey'omusaayi ekola appointment authority erina naye omutima mubi ate bwebeera n'omutima omubi eteekateeka abantu nga babulabe ng'omuntu tasobola bategeera. Kuba abasajja abo bwe baba batuleyininga abantu akutunuulira bw'ati ng'asinisa amannyo ng'aseka nga gwe bw'omulaba olaba ng'akola ki? Ng'aseka naye ng'ate akaaba amaziga ng'awulira ennaku. Lwaki okyasobola okukola ki? Abasajja ndowooza ababitera bikola bali mu security ezo ng'agenda kusuza mazzi ninajja nga n'akunyumiriza nagaa ayimirirako wano oba agenda kukubya amasannyalaze abo bwe batyo. Kati omuntu aseka waliwo akatabo kenjagala onsomereko omuntu ayinza obutategeera kyenkola ki kyenyinyonnyola naye ng'oyagala okutegeera Tulukala ya Charles Peter Mayiga sooka osome ebigambo bino obitegeere buki abanna bitadde ku peegi bino si bigambo bitukuvu bino leero. Ebigambo byammwe ebitukuvu nabikooye naye ogira obiwummuzaamu leero katusome ku ebyo kuba munnange gye wagenze okusoma birimu muloddokayi simanyi kamani. Kaleero katwejukanye ku ebyo bantu katuyitemu ebyo nkakasa nti bajja kusaayo omwoyo bitegeera. Abamu bajja kunoonya ekitabo ekyo beesomereko mu bugazi bwabyo babitegeerere ddala biki bye yali annyonnyola. Eric S. Reinert ye muwandiisi w'ekitabo kya How Rich Countries Got Rich and Why Poor Countries Stay Poor. Ompadde nsome eno chapter ya 6 eno page ya 203 page ya 203 chapter egamba Explaining Away Failure, Red Herrings at the end of history. Believe me, do not fear crooks or evil people. Fear the honest person who is wrong. The person who is in good faith, he wishes everyone well and everyone has his confidence. But unfortunately, his methods fail to get out the good in humans. Today wali mpola. Believe me, nzikiririzaamu. Do not fear crooks or evil people. Totya abantu abalinga bannamukwakula oba abo bakanywa musaayi. Fear the honest person who is wrong. Naye tya omuntu omuwombeefu. Is it? Honest omuntu kale w'amazima ndowooza.
omuntu omwetowaze yes gwolabanga omulungi omukkakama omwetowaze oyo gwoba osinga okutya. That person is in good faith. Omuntu oyo aba wa mutima mulungi. He wishes everyone well. Asuubiza buli omu okuba obulungi. And everyone has his confidence. Era buli omu n'amussaamu obwesige. Yes, he wishes everyone well. Ayagaliza buli omu obulungi. And everyone has his confidence, but unfortunately his methods fail to get out the good in humans. Enkola ze tezirina kalungi eri bantu. Ebigambo ebyo bya Ferdinand Gallin, Italian economist, 1770. And whatever harm the evil may do, the harm done by the good is the most harmful harm. Byawandikibwa Friedrich Nietzsche 1885 kukatemeteme mu Luganda nga bwakanyonyo. And whatever harm the evil may do, yegwadde omuvunuzi ekintu ekikole. Yeah, and whatever harm the evil may do, ekintu ekibi ndoozi ekikolebwa omubi oba omukyamu, the harm done by the good is the most harmful harm. Nti ekintu oba ekibi ekikolebwa omuntu omulungi kyekikyasingira ddala okuba ekyobulabe oba ekibi. Ekibi ekikolebwa omuntu omulungi, yes, kyekibi ekikyasingidde ddala okuba ekibi. Oba obulabe, harm. Yeah. Bya Friedrich Nietzsche. Tugende maaso when good. Tugende ne story eyo maaso awo tukome wali eri. Okay. When being good makes us evil. Arusha, Tanzania, May 2003. While I was absent-mindedly flipping through the notes for my upcoming lecture, the Tanzanian General and Member of Parliament came up to the restroom. I have read your paper and I only have one question, he said earnestly. Do they underdevelop us on purpose? I was just about to present my views on globalization and free trade to members of the East African Parliament, the Joint Parliament of Kenya, Uganda and Tanzania, who were representing countries where globalization had led to privatization rather than modernization in many areas. The Barry and humorous journal had gained my respect as an efficient chairman of that morning's session. The meeting took place in a big tent on an old coffee plantation made uncompetitive by falling coffee prices, even with the minuscule wages paid. Most of the few industries in the region that had developed after independence had been killed off by consistent structural adjustment by the Washington institutions. Unemployment and poverty surrounded us. There appear to be only two alternatives, I replied to the journal. They either do it out of ignorance or they do it out of evil. A combination of these two factors is of course also possible. Perhaps you can also say it's the system that makes them do it. Thank you, he replied. I was just wondering. I could have added that after the Nuremberg trials of Nazi war criminals, the system made me do it. It's no longer considered an acceptable excuse. Obiwulidde? Yes, sir. Kakati bw'oba oyagala okufuna ekifaananyi kya Charles Peter Mayiga ekituufu, osoma bigambo by'abasajja abo. N'ebyo ebyabugirizibwa sitoole ya Reinent, Professor Eric Reinent,
nti abeera ayagaliza buli muntu n'amusaamu obuki era asobola n'okujja n'akaaba amaziga ne mumusaasira ne mumukwatako naye bwe mumaliriza ne mumulekera confident ne mumulekera eddembe abakolere naye byabakolera nga temusobola kujjamu wadde akaniguusa. Kati wali wayongedde okukkirira wansi kuba akulaga enkola z'abazungu abali mu World Bank abali mu bitongole ki ebijja okuyamba Omufirika bajja bantu balungi. Yes. Bajja bantu bo basaamu obwesige baagaliza bali honest ne bakuteerawo enkola emmwanyi badde ku 100 negenda ku 100 bajjako noti ne bagamba nti ate kati obuntu bwenda temukyatwala mwanyi gindi gundi yazikola ki abo bazungu booliko naye mwana wattu ne bana abaffe bye bakola. Njagadde kuwa perspective ya Charles Peter Mayiga omutegeere buki bwakugamba mwanyi terimba olekayo ne byokola noda ku mwanyi tekola ki terimba bwayimirira n'ayogera mu lujja lwo n'ente zonna asobola ozigoba n'azitwala. bw'omukwasa omuzinalo ng'ali mu lujjaalo sibanyi wano omusajja mulalulalu nti waakiri walifunze n'oyo n'abeera katikkiro wa Buganda omulalulalu sinina gwe nyinza kugeraageranya ani wano. tuleete omulalu atuule mu kifo oli akugambye nti ojja kukkiriziganya nange waakiri totya muntu namukwakula kanywa musaayi ow'omwoyo omubi nesinga okutya oyo ow'omwoyo omulungi alabika ng'ayagaliza era buli omu gwassaamu ekiki abo be bannaddiini ba wano mu Buganda babisopu sibaani bw'obatunuulira nga bambadde ebyambalo by'obunnaddiini obawa obwesige bwo bwonna naye n'ogamba singa ngenze ku maama Fiina ne sigenda wa kibisopu kakati Abaganda ekyo kibatakola ki kati olwaleero Abaganda babanja Kabaka naye engeri gyali omuntu omulungi mu ngeri ey'amagezi akutte ne ssente ezikuŋŋaanya abantu awe ekifaananyi bambi mujje mu luggya lwa Bulange nze Kabaka gwe yakwasa Ddamula mujje olaba abantu abanvuma abo tebamanyi na mugugu gwe neetisse tebamanyi na mbeera gye ndimu naye gwe mugamba enkola ze oleete ow'ekitiibwa Profesa Badru Kateregga ayimirire oba naye wano singa nabeera ne Crocs oba ne evil people sitwalibadde bwe tuti mu maaso kaawo nonkolera documentary y'ebintu
byatodde ku Buganda kuba nsuubira bingi byogize. Bali abalala bansinga okumanya ebyo ojja kubunoonya abo bakolere documentary. Sigambe ya video be yakinga nti eyokunga nti kuba osobola okuba wandibanga musajja ati omuwayiriza noga nti wano kino documenting ne tukola program nti ebintu byatodde ku Buganda wano bwe yajja kino ne kivaawo kwa leero otuwaddeko bitono. Mukama Katonda bw'alituwa omukisa. Ne tuddeyo wali eri obadde ondaga nti mu Buganda at least twesige ba crooks okusinga betutwala nga abantu ab'emitima emiki. Myaka 11 gyonna vvu. Anze nkugambye mu Uganda mulimu ekitongole kye bayita Uganda Coffee Development Authority. Kikulibwa Eyamulemye. Yagereka emiwendo gy'emmwanyi, yagereka biki. Kakati bakuleetera ono aseka omwogezi oleta omuganda woye wakoma. Ono ye Eyamulemye bamanyiganye n'aliwa. Era n'enkola za Eyamulemye ono zaateeka mu nkola ezitasobola kuyamba alima mwanyi terimba. Alima mwanyi terimba singa yakolagana buterevu ne Eyamulemye n'atakolagana n'ono ate yaliganyuddwa nnyo. Kuba ensawo z'emmwanyi zonna ez'ono batwala za bwereere. Ne wali Eyamulemye baliyombye na Eyamulemye n'atwalako emu endala ono n'agisigaza. Professor Eric kyakukola ki? Labe Kikatikkiro bw'atadde ku Buganda. Abaganda bajja butegeera mu myaka 5. Wano tuyinza obutabutegeera. Kuba Abarasha bategedde obuzibu bwa Gorbachev. Ese Gorbachev ndowooza emyaka nga 2. Era kati gwe muwendo gwe bali mukola ki? Mu kusasula. Gravity oba bugazi oba buzito bwa muwendo kiwe tugenda okusasulira ku Katikkiro Charles Peter Mayiga. Ekyo mujja kibulaba mu myaka 5. Myaka 5. 5. So wano wetuli tukyali temunnaba nakumanya, temunnazuukuka. Kuba mujja kumanya eby'ettaka, mujja kumanya eby'embeera z'abantu. Kikino ekirala awo ekiriwo. Mujja kulwanagana mwekka na mwekka naye nga byonna biva mu nkola Charles Peter Mayiga z'abalekedde mu myaka 11. Mu Bakatikkiro ku mulembe Omutebi bonna boolaba yasinze okussaako Buganda, yasinze okukosa Buganda. Byonna ebibaddewo ku mulembe Omutebi byonna bigenda kumalirizibwa nga biziikiddwa mu kinyeeki. Ebibaddewo ku mulembe Omutebi bigenda kumalirizibwa nga biziikiddwa mu kinyeeki. Ate Abaganda era kye mbagamba nti Abaganda abasobola mukulu gundi ani Professor Kateregga Badru. Abaganda abeesobola Abaganda abeesobola abeesobola ba Professor Badru Kateregga mugende munoonye ekitabo kino. Mukiteeke mu maka gammwe nga Bayibuli. Bwe muba musobola mukiteekeko ne mu masomero ago ge musuubira nti gagenda kubeeramu abaana.
ekitabo kigamba mu bufunza kiteke mu institution Eric S. Reinert, how rich country got rich and why poor country stay poor. Nga kiberenga Bayibuli oba Kuruhani. Kibere kitabo eky'amagezi. Kibere mu makaga oba mu muli mukono gwa buli Muganda. Nga bwe mukwata Bayibuli oba Kuruhani nga buli Muganda akeera ku makya n'azuukuka nga bwakiri asomako page emu ku kitabo kino. Eri abalaba ku birungi Charles Peter Mayiga byakoledde Obuganda agwanidde n'okubeera president. Abo mbasabira Katonda abateekeko omukono gwe. Mbasabira Katonda abateekeko omukono gwe. Kitwala nti ali presidential material twafuna omuntu. Waliwo ebintu abantu bye basaagasaagamu. Oba okufuuka president oba okulabika tekubeera bwe kutyo. Nze era mujja kunsonyiwa wano mu Buganda bwe manga twogera naye ndowooza yeri ba program ndala. Bwe tuba twogera ku president wano nga twogera ku muntu asobola okufuuka president wa Uganda wano mu Uganda tannazaalibwa. Leka kuyisaamu bantu ekigwe tosobola. Ate nze sirina interest. Naye n'okusobola sisobola. Kuba omuntu asobola ateekwa okubeera ng'alina abasajja abamwetoolodde nga ekyo bakirinamu experience. Mwabinjukyo manye kibuuzo ekyo. Naye wano ninga ali ku kazinga. Na interview emu omukulu gwe naliko naye WNRM y'omu ku abamyuka president oba national chairman. Mubuuza ekibuuzo ekyo naye twava kupenda ng'ekibuuzo kitoddangamu kibuuzaga mutabani oyagala kunzisa. Kati naawe kikuleetedde naye ndaba obugezi bw'oliko kuba oli omukulu ali mu State House awulira bulizi njuki egala asobola okubeera president naye obugezi bw'oliko n'olyenga tokiddanga namu vice chairman wa NRM namubuuza Gashegwa naye mukulu tolaba nti nawe osoberako president. Naye nga tuze mu reality. Naye eggwanga liyinza bbeera wanga Katikkiro Charles Peter Mayiga akutte enkasi y'eggwanga lyonna. Olaba olaga nti Buganda ekyo tukireke. Kikuyinze. Tukireke. Oba nsiikuula mpalata. Kizibu kyakuddamu. Atakomera. Katikkiro Charles Peter Mayiga g'alondeddwa naye kinga sinawumbawumba program. Ekibuuzo ekyo simanyi kyoleka ki ekyokugamba nti waliwo abagira obwa president nabiki mukulu enasisinkana abavubuka. Ajasi bano bagundi era kyekiri kye wambuuzizza nti bw'ogatta n'okutoolako nenkugamba nti mu kirasi musobola okubeeramu abaana nga bayimbi bannamitongo naye nga be basemba. Musobola okubeeramu bakomediyani. Kakati abo ababuuza Mayiga ku byobwa president babuuza komediyani ne bana babuuza bakomediyani. Munnamawulire yabuuza ekibuuzo ekyo. Komediyani. Bw'abeera nga yafunye aboozi mu bantu. Wuliriza bw'oba ogenda kubuuza ekibuuzo ekyo oteekwa okuba nga kyoyogerako gwe kennyini okitegeera. Kyekugambye nti kifaanagana nga bw'okeera ku makya n'enkuwa ekyokulabirako nti Ssaabasajja Kabaka wa Sitedwera Yoweri Kaguta Museveni mu Namalungu. Era bw'otunula wanani afuze Uganda nga si mu Namalungu. Abandwera tetunnamufuna. Kakati Charles Peter Mayiga abaddewa abaddeko mu mbeera ki.
omuntu asobola okuyimirira ku TV oba ku radio amubuuze amugaa nti naye mpulira nga ddala atunuulidde abantu abalina galubindi ku maaso oba microscope nga microscope ezo zitunuulira byabufuzi. nga tumaliriza kiki ekiri emabega w'abavubuka bano abeesomba kiri beyond oluwalo oba kibadde mu programu erigenda okubaako eri endala enkadde nti waliwo okulwana power struggle mu Bulange. Kati owekitibwa Katikkiro agezaako okuwa ensi nti alina obuwagizi ate ekyo era kigattako ne projekiti endala eri eya Bob Wine n'Empuuga ne Charles Peter Mayega okalulu ka 2026. Okay, tunaagenda buterevu mu program tujja kubeera nga tugifuna maaso kaawo naye bw'osisinkana Charles Peter Mayega Katikkiro olwaleero okwogerezekanya gwamu oba kyati oba conversation ya muyinza kwesigama ku kyonza mugamba bigambo ki atunyumyamu bunyumya ne tuseka temulina nsonga za Buganda ze muyinza kwogerako naye bw'omusisinkana tewulina nti oba ku mukolo oba mu ofisi ng'obadde olina woolaga n'omusanga kitosobola kwogera naye ku nsonga za Buganda tomwayo buwabuzi bwonna nti bani wano ate weebwa magezi kwega omukisa gukozesa kimusage mbusaazi nakuseka nakola kutya tulaga abantu nti tuli ba mukwano naye nga muli ba mukwano anti nkugambye tusaagamu busaazi nze nkuwadde engeri gye bateekateeka abantu ababi mu mutima omuntu abeesiga ng'alowooza nti yeesiga baki yeesiga bantu naye nga si baki era kyekizibu Ssaabasajja Kabaka kye yafuna nga bamwetoolodde bati so toyina wadde kintu ng'ofunye omusoli naye otudde nti mwogera ku nsonga era kye ŋŋamba ndowooza nga tufundikira nti Abaganda muzuukuke bwe muba munaaba n'Obwakabaka mukyuse mindset ku ngeri gye mugenda okugunjulamu abalangira n'okutunuulira future ya Buganda okuva wano kati tusaana kwogera ku nsonga Ssemasonga okutwala Buganda ku kati nze kankubuulire Abaganda bateekwa okukwata olweyo beere Buganda obutalekaamu wadde akawulungwa k'enfuufu. Tetuyinza kusukkawo tunaakwatagana mu programu endala mukundoza anambulira olw'engeri gye tunaalukwatamu natutandika mu nsonda ki era twetaaga njeyo nkadde oba mpya nti njeyo olweyo olukadde lwe lumanye ensonda. Kale tunaatandikirawo programu enaddirira atakuumira mpeera abatukuumire. Nze muzikwaga Mwezi Wamala. Uganda ey'enkya